Ampuliriza General Muhoozi alumbiddwa mu State House Entebbe mu Bukambwe. Omusajja amaze nattibwa mu kibuga Entebbe. Kaakati nno ate mu mbeera y'emu nga sinaba kubeera nga nkwongere mukwano gwange ampuliriza Masaka kifumba mutuku. Masaka kifumba mutuku. EKTV Eke Master kantandike bwenti katono nnyo nakugamba kano kabeera kabongo ketandika nako bwe tukavaamu ne tusumulula emboozi olwo ntandika okubeera nga tutolontoka. Sooka okwate video eno ogimpere ekigalo tusumulule lumu. Waliwo bintu byewuunyisa sagala kuyingirira byabufuzi. Sagala kuyingirira byabufuzi yadde oluusi tebyewalika. Nze nnyina abantu bali basatu enfaanana gye bafaananamu. Okkiriza nti tusabe Katonda atubeere. Tuyina ebbanja lya kukkiririza mu mutonzi waffe. Bano basatu bonna balinga abalwadde. Ekifaananyi kya Ssaabasajja bwafaanana olwaleero. Mukyala Kadaga bwafaanana olwaleero. Mwami Sseggirinya ne bwafaanana. Bw'oba osabuka n'ebigambo oyinza okusuubira nti ekibaluma kye kimu. Tonnyongera Moses alinvaako. Nze sinnabyogerako. Nga bya Ruhanga ki? Mfunirayo ne byakagaba naye ng'afaanana bano. Kaakati mukwano gwange ampuliriza sigenda kubeera nga nnonzalonza okubeera nga neebaza bannayuganda mwenna abagoberera omukutu ogwa EKTV mwebala nnyo mwebalire ddala ampuliriza. Kaakati nno ebigambo gye bitandikidde olunaku olwaleero nkugambye nti General Muhoozi Kainerugaba ono nga ye omukulu aduumira amagye oba tugambe nga ye namba 2 ewa Mwami Museveni bwe bikwatagana ku magye. Kaakati ono alumbiddwa mu Bukambwe ampuliriza katambi ogenda kubeera nga okafuna mu video eno yennyini nti abasajja tebakyasaaga abasajja tebakyawena baagala nsi yaabwe kugiza mikono gy'abantu babulijjo eve mikono egy'abasajja bano ab'amagye. Kaakati nga mbeera yemu nkugambye nti omulambo gumaze okubeera nga ate gugwa wali mu kisawo Entebbe omusajja attiddwa mukwano gwange ampuliriza mu luguudo mwennyini olw'Entebbe ate mu Bukambwe. Kaakati nga mu mbeera yemu mukwano gwange ntambula na Haji Miti musomi wa Ddwa ennamba eyo gy'olaba ku screen eriko 1515 eya Haji Miti omusomi wa Ddwa. Nagamba nti ono musomi wa Ddwa takuba nsaasi ate atakuba mpiso wabula akusomera busomezi Ddwa ampuliriza Mungu n'akwanukula. Gezaako ggwe biremeredde embeera ng'ekkaluubiridde gezaako Haji Miti oba oliawo embeera enakyuka mu mukwano gwange abantu bangi bayambye nga basomera Ddwa. Kaakati eri gy'olaba ku screen endala eya WhatsApp 189 yeyaffe ya EKTV teekako oluyimba lwa struggle lwonna lwolina nga lwa struggle obanga lubanja kabaka tujja kubeera nga tuluzannya. Kaakati nno nsimbudde ebigambo bitandise olwo mmaze okubeera nga mpisaawo obulango bwange. Kaakati tutandike mukwano gwange ampuliriza olunaku olwaleero Masaka kifumba mutuku. Masaka nkiddamu kifumba mutuku kyokka nga mukwano gwange amawulire ag'entiisa nago weegali agafuutuka Masaka nga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yamaze dda okubeera nga alangirira nti olunaku lwankya ono ayolekedde wali Masaka muri Creation Ground wagenda okubeera nga asiikanira bannamasaka olwo Luwogome nga bwe mwalabye ekyabadde mukono yasinkanye bannamukono. Ensi neewuuma ensi neggwayo era bonna abadde balowooza nti ku ground taliiwo. Kaakati empale zamaze dda okubeera nga zibakankana entegetege zamaze dda okubeera nga zibafamba. Abo bonna abalya ssente za Mwami Museveni ne bamukakasa nti omusajja 226 waanaatuukira tugenda kuba tumaze okubeera nga tumuteeka ku ttaka. Kaakati ebigambo byamaze dda okubeera nga bibakalira ku mimwa mukwano gwange ampuliriza wabula nga amawulire ag'ekikesi galaga neggulo nagakooneddeko ne nkugamba nti waliwo abantu Masaya Simpuuga Abeeri Bwanuka be bapulantinze uliriza be bagenda okubeera nga bapulantinga ku kkubo. Wulira ebigambo bye bino kati ebinene ebigenda okubeerawo enkya bw'oba tobirabye ng'omanya nti abasajja bano baatidde buti kubanga olukwe lwabwe ne pulaani zaabwe ebigendererwa byabwe tubadde tumaze okubeera nga tubigwamu era ne tubyasa ensi n'ebitegeera. Bano bateeseteesa abantu bwe bateeseteese mukwano gwange ampuliriza ebigambo byewuunyisa. Bano balina n'amagi bano balina amenvu. Kaakati abantu bano baagala babakozese effujjo basobole okubeera nga balumba Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo wabula akakodyo kano bafuutu sojazi kosa security yonna bamaze dda okubeera nga babigwamu era olunaku olw'enkya bagenda kubeera nga bali alati bulungi nnyo wabula nga sinaba okubeera nga nkutwaleyo nkusaba n'obuwombeefu mukwano gwange ampuliriza ng'omaze okubeera ng'oteekako ekigalo ku vidiyo eno uliriza message y'oluyimba luno kubanga nzize mbagamba nti ennyimba za struggle zonna nja kuzikuba naye ate mu nnyimba ze naalabye lunalwo oluyimba mukwano gwange ampuliriza lulungi njagala olye message eno bwe tugijjayo nkutwale butereevu ewa General Muhoozi kyaguddeko kyatalabangako.
nga bano batudde wamu abavubuka bangi bempulira abawagira entalo mu bigambo olw'obutakkaanya obutono fe abaali eruweero twalabako olutalo bwe lwajjawo emabega era tetwagala ntalo zatunywa mwabamu mwalimbi buga lwekyabaawo temwamanya ntalo kyeki naye bannange entalo zatukosa mazima Obote yasindika abatemu bwe yakimanya nti waliwo abamuyeekera yabalagira batte n'obuuka ab'embuto babeekebese biso tebabanga bakwesa abayeekera mu mbuto katwalaba amawano tetwagala ntalo zatunyiwa mu Uganda twagala ddembe leero y'emmote yandeese kaawonawo ntuuse nkuteereko buli muntu mumwampuliriza eddembe ly'ennyumya litukwatako kubeera ozaalwanga olirina kiba kibi oli bwajja mu nsi yo akumaleko eddembe eryo abakunyazeko ekisinga ssebo Bobi kyanoonya lyeddembe ddembe n'obwenkanya lwaki nga kale omutulugunya tuwa eddembe lyaffe poliisi muliwo kukuuma mirembe sikumalako mirembe ku bantu mwekyo mbasabye mukyuseemu eddembe lyaffe ono tiyagasi gwe mutambuza ne basaalumanya tugenderamu mutuwe eddembe lyaffe abafuzi muli bakulu ekimala kibi nnyo bwe munenengana mbasabye mutulekere ku ddembe mutuwe eddembe lyaffe tetwagala tutulugunyanga Uganda yaffe ffenna tetulina butuuze walala buno bwe butaka bwaffe naffe sirina butuuze walala nedda buno bwe butaka bwange nange Bobi talina butuuze walala Namboze talina butuuze walala Zake talina butuuze walala tuweddembe lyaffe fete tulina butuuze walala wadde tugendako e Bulaaya buno bwe butaka bwaffe Uganda nkabira ddembe lyange sinda lwa ddembe lyange kaaba lwa ddembe lyange tetulina butuuze walala buno bwe butaka bwaffe sirina butuuze walala buno bwe butaka bwaffe Bobi talina butuuze walala Namboze talina butuuze walala Zake talina butuuze walala waliwo ekimujjanga omukono gumubaluba lwaki omuntu gw'olina omuzanyisa byazimba byandijenyegwe alayasuta obusika bwatuma lyangobi naluwa bampita obini embaale bankubira akadadi naye ofiisa gwankubye enkuba nalomazii kakati nno era ebiseera ebisinga mu vidiyo yaffe olwaleero tugenda kubeera nga tutambulira nnyo ku kulumba enkya bannamasaka nga pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo agenda mu kibuga Masaka olunaku olw'enkya nga bwe nnakunnyonnyodde nti mujjukire mu kuziika kw'omugenzi Pascal waliwo okulya n'okukomba essowaani abasajja bano baali bategese keyosi oba kayite akavuyo okubeera nga bayiwa omusaayi n'okubeera nga baagala okukubagana n'okubeera nga baagala okuswaza pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mbu mu maaso ga bannamasaka n'okulaga nti e Masaka mbono baamugobayo kaakati baateekateeka abantu abalina okubeera nga bakola effujjo n'okkuba bannayuganda era ne bateekateeka n'ababipande be bawa emitwalo 22 bajje bayimirire ku kkubo nga balaga nti mwami Kyagulanyi mbwakozesa abaana okuvuma obwakabaka bwa Buganda kaakati nno lunaku lwankya wali e Masaka mukwano gwange ampuliriza ekisaawe recreation ground ekyabadde emukono mwenna mwakirabye ngenda kubeera nga mbaddamu bamuliseeko katono nnyo ku kyabadde emukono maasaawo mu katambi kano kennyininyini ababaka bonna ababakkiza mu pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abasinga baabaddeyo okuggyako abo abalina emirimu emitongole n'abo abataasobodde
olwo okubeera nga babeerayo be bokka abalemereddwa wabula abasinga twamaze dde okubeera nga tubalaba olunaku lwaggulo bano abasubscribinga wansi wa Mwami Kyagulanyi era nga bano bagamba ffe tutambula naye oba mwe mulidde ssente mulye oba mwe mumuvuddemu mulye naye ffe yatujja tumanyiyo bulungi nnyo era olunaku olw'eggulu bano bonna babaddeyo era njagala okimanye nti okutambula kwa pulezidenti kuno kugenda tulaga nnyo abantu abo abatambula naye abamukkiririzaamu abasubscribinga naye tumale n'okubeera nga twawula abo abatambula n'empuuga oba abakkiriza mu mpuuga wano tugenda okubeera nga tubawulya olunaku mukwano wange okutandika n'olweggulo enkya n'ennaku ezigenda okuddako zonna oba olyawo kaakati no mukwano gwange ampuliza omusajja atasiba zikweya omusajja atatya biduduma ampuliza yabukedde olunaku olwaleero ono nga yeekyaye naga nti kimala abantu bano batufutubaddeko nnyo Mwami Museveni yasooka okubeera nga atufutubbalako kakati ate mu ngeri y'emu ateekateeka mutabani we amayiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba mu mbeera ey'empolampola ey'akasoobongera anatta ekizige bwaba kakati nno Munnayuganda omu yeevuddemu naga nti nze bino sigenda kubeera nga mbisiriikirya sigenda kubeera nga mukwano gwange mbiwa amazzi binywe oba mbireke bigende kaakati ono yeevuddemu n'agamba nti ekijja kijje n'ajjayo feesi ye butereevu n'asalawo n'alumba Mwami General Muhoozi Kainerugaba ampuliriza sooka olaba akatambi kano nawe ojja kakasa nti abaana baamala dde okubeera nga basalawo abaana baamira dda pini ono kyakoze General Muhoozi ajja kubeera nga akinyumizaako n'abaana anyumizeeko n'abazzukulu kubanga omusajja tawe natasaaga nkugambye avuddeyo mu kamera naga nti kitaawo mutemu kakati ate ggwe olwo banaaba okuze olaba obutemu okuze olaba okutugumbula okuze olaba okutta bannayuganda kati gw'ogenda kubeera ki sooka bawulire akatambi kano ebigambo bino nagamba nti si byange mukwano gwange mpuliriza wabula tukwata amawulire nga gano ne tugatematema ne tugakutera ku minzaani ku AKTV omukutu gw'omuntu wa wansi omukutu ogw'enkyukakyuka omukutu ogw'omuntu anyigirizibwa WhatsApp namba gy'olabayo ya AKTV management eyesembye 189 teekako oluyimba lwa struggle lwonna oba olubanja kabaka tujja ddukuba nga situvumye muntu yenna bajja kumusesema. Kitaawo assa abantu bangi abaali mikwano gye ne baataali mikwano gye baamanyi ne baatamanyi. Katonda asobodde omuwa obuwangaazi buyitirivu kuba ne Katonda tayagala bantu babi. Ab'emitima emibi Katonda tabaagala, ensonga lwaki olaba nti ab'emitima emirungi abantu abalungi Katonda abatwala mangu era abantu bangi ne bakaaba nga bagamba nti abadde muntu mulungi Katonda lwaki amututte kubanga ne Katonda ayagala abalungi. Ababi talina kyabaagaza kati kitaawo Katonda amutwala amugasa eki ku myoyo gy'abantu abayitirivu gyatuddeko basse. Gwe kennyini gwe malevu mutamiivu okuza olaba omusaayi gw'abantu kitaawo battidde mu State House basitidde eno battidde bali bapulaninga okutta bonna okuza obalaba jjukira nti ebikolebwa awaka ebikolebwa mu nsi bipulaningibwa mu State House waka bw'okulidde ofunye omukisa n'olaba abapulaningi okuweebwa obutwa n'olaba abapulaningi okukubwa amasasi n'olaba abapulaningi okutomerwa emmotoka n'olaba abapulaningi okubuzibwawo ne baziikibwa Kirindi bonna ng'obalaba era nga bipulaningi olaba kati teebereza gwakulidde mu mbeera eyo ogenda kutta bameka singa okwasibwa obuyinza. Singa okwata Uganda eno ne bagikuwa gikulembera ogenda kutta bameka teebereza. Omwoyo ng'ogwo gukuze gulaba enzita abantu gye battibwamu gye babasse nga kitaawo atta buli muntu omulamu omukwano n'abatali mikwano gyo bonna abalungi n'abatali balungi bonna ng'obasaanawo lwa kitaawo. Teebereza gwakulidde mu mbeera eyo ogenda kutta bameka. Bannansi bwe mwagala emirembe eggwanga lugenda mu maaso n'okuwangala mulabe ku baana mukaddiweko temukkiriza ttamiivu lino bafuga. Tetukkiriza kyana kino tufuga kikulidde mu musaayi gw'abantu so kati okuyiwa omusaayi ku ky'okuyiwa omusaayi si kizibu n'akatono. Kitaawo yattagalanga nga yali mukwano gw'eddala. Kitaawo yali mu lukwe olwatta Kazini. Kitaawo yali mu lukwe olwatta Ayume, Francis Ayume. Kitaawo yali mu lukwe olwatta Nebanda. Kitaawo yali mu lukwe
olwatta Mayombo, kitaawo yali mu Lukwe olwatta Kabira, kitaawo yali mu Lukwe olwasaanyaawo Magufuli. Kitaawo yali mu Lukwe lwennyini olwasaanyaawo Kaweesa, kitaawo yali mu Lukwe olwatta Kirumira. Kitaawo abadde mu nkwe nnyingi nnyo eri abantu bangi bannayuganda abafudde ne battibwa, abamu nga baali mikwano gye, abalala tebabaddeko mikwano gye, naye ng'abasse. Kakati gwe tukusuubiramu ki era nabe tukusuubiramu kutta abantu? Kakati mukwano gwange atambula nange weebale nnyo webalire ddala abaana b'e Bulaaya mwenna kyemukola kyamaanyi nnyo. Chairman Baker ggwanga lya Sweden nkutu, Chairman Baker ggwanga lya Switzerland, Chairman Baker mu Switzerland nkutumiddeko nnyo, Mari Mwanyinaze nkutumiddeko nnyo, kosa bannayuganda mwenna abali e Bulaaya nga David wali mu ggwanga lya US ne Bishop mukwano gwange ampuliriza nawe nkutumiddeko. Kakati nno mukwano gwange ampuliriza olunaku lwankya President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo agenda kubeera ng'ayolekera ekibuga Masaka, wabula ng'amawulire gamaze okubeera nga galaga nti SFC Semwayi bino bitongole by'abambega, bitongole by'abamagye, bitongole by'abakomando bano bagenda kwambala, uliriza, bagenda kwambala mbu engoye ezaaleeya. Kakati nno beetabule mu bantu ba bulijjo olwo basobole okubeera nga baleeta akavuyo. Uliriza nnyo olunaku lwankya era mbu bano abasajja bamasaya simpuuga nabo badde olunaku lwe lumu mbu ne bategekayo emisinde mbu e Masaka. Kakati ng'emisinde gino gigenda kuddukibwa abantu bano benkumenyedde, abasirikale bakomando abawedde emirimu beefuule bannamasaka. Mbu era ku misinde gino ampuliriza abantu bano bayinza okubeera nga balina ekigendererwa kyabwe eky'emisinde gino, era nga bano bagamba nti wano ye chance gye bagenda okubeera nga bafuna okubeera nga banoga n'okubeera nga banasula emmanduso, okubeera nga balumba abantu ba National Unity Platform. Wabula njagala okimanyi teweerabira nti President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo buli kubeera nga asimbula alumiriza nnyo ba foot soldiers okubeera nga bakuuma empisa, okubeera abantu balamu, okubeera nga bawulize, n'okubeera nga bafuuka ekyokulabirako eri Uganda yonna kosa ensi yonna ne maaso g'abannayuganda bonna. Kaakati njagala olire akatambi kano ka Busagwa n'agamba nti ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka, ate gwe ekyokukusangolooza nti oli yekkuwekka oba oli awo mu ssaawa z'otambuliramu waliwo n'omulala abeera atambula okubeera nga naawe akusinkana, ate ekyokoze ettima wabeera waga nti lwaki okola ettima oba oli awo ne biyama n'abyasa n'abiweereza ku bantu abagenda okufiira obwerere obwemage enkuyanja. Ulira bwino wuuno ampuliriza kansumulule. 31 His Excellency ali Masaka ne bano balinayo bategeseyo emisinde Masaka mbwe gy'okudduka okuzimba ekisawe ky'Ebuddu. Ani abagambye ezimba ekisawe ky'Ebuddu? Ulira ekiriwo bateesezza bagenda kutikka batraini bonna, batraini abali mu training ya police, abali mu training ya UPDF, abali mu training ya SFC bagenda kujja, bagenda basomba babaleete okubeera mu misinde egyo. Bw'abanga si Katonda nnyo olunaku lwasatu mu olumu ebyaluli mu kufa mu kuziika kw'omugenzi Pascal nabifuna kiro nga nvuddewo ne nteekako obuteesi nti Masaka enkya n'ensirika. Olwaliro Mukama mpadde ekisa ne mbifuna ng'obudde bukyaliyo. Omusaayi gugenda okubeera e Masaka. Abasirikale be bagenda okwetaba mu misinde egyo. Mpuuga kino kirimu bano: Mpuuga, Mayiga, Wasajja, Dini Lubo Wasaava, oyo musawo w'embizi oyo musawo w'embizi yali oyo w'obulevu bwa Ismolexas. Bateeseteesa abantu ku makubo, bagenda kuteeka pulaani yaabwe eriwo eti bagenda teekateeka abantu ku kkubo, okukuba amayinja, okukuba amaggi, okukuba ennyaanya, okukuba His Excellency ne ttiimu ye. Bagenda ku provokinga nnyo ba foot soldiers obajja mu mbeera. Bagenda kukuba bannamawulire ng'abamu ku bo bambadde engoye za NUP.
bagenda kujja abantu bonna bali ku training bonna eya SFC eya poliisi n'ey'amagye bagenda basomba ekiro nga 3 babayiwe mu Masaka. Betekera His Excellency Kyagulanyi. Betekera His Excellency Kyagulanyi. Kaakati nno okwebereramu y'ensonga enkulu erina okubeera nga ekulembera olunaku olw'enkya, kubanga abalyolyomi ab'enkwe twamaze dde okubeera nga tubagwamu n'ebigendererwa byabwe biki bye baagala okubeera nga bakola, naddala okubeera nga baswaza omukulembeze waffe. Wabula security yamaze dde okubeera nga ekola, ne intelligence yamaze dde okubeera nga ekola. Abasajja bano batuula obufoofofo, batuula obukuukuulu, bakuba bu meeting obwakuno nakuli nga bonna kye bafa mbu kubeera nga beesalako ku mwami Kyagulanyi. Mwalabye eggulo akatambi akafulumye ak'omusajja amanyirwa nga Bijirwa, ono bamukozesa eri mu Eastern, naye mbu yeefuula mbu abantu abajja ku mwami Kyagulanyi, President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, mbu ateekawo ekibiina ekikye, ateekawo pressure group. Pressure group eno tagiteekawo nti ku lwa gavumenti, wabula agiteekawo ng'ate alwanyisa President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kaakati nno ekisinga okubeera nga kikwewunyisa ne ka pressure group kano aka DP block akalimba mukaako basimanya kinaani nako kamaze okubeera nga kasitula enkundi, kano nga kavuddeyo naku olweggulo ne kakuba press conference ne kategeeza mbu kawukanye ku Nuupu, mbu kubanga Nuupu tena gye twala ggwanga mu maaso. Naye ng'ekisinga okubeera nga kikwewunyisa abasajja bano be bankono abawedde emirimu, be bakisembo abawedde emirimu. Teri muntu yali abaddeko kisembo nga basajja bano, kubanga bannayuganda babakoowa ne bava mu kubakoowa ne babeegoga n'okubeera nga babeegoga. Gwe wammalabayo abantu nga bano okubeera nga buli kifo kye beesimbako tewali muntu n'omu abakombe yadde akalulu. Kakati obusungu bamaze okubeera nga babufuula empalana, okuswala bakufudde obukyayi. Kakati bano nga tebalaba muntu n'omu abafaako, tewali aboogerako, abannamawulire bebeeretera baabwe ne basalawo okubeera nga bavayo boogera ebigambo ebikikinike n'okubeera nga balaga mbu beeyawudde ku Nuupu. Kyokka nga ekisinga okubeera nga kikwewunyisa tekuli n'omu ku bano alina yadde kaadi ya Nuupu. Bano bamabikke bonna baba makaadi. Kakati obusungu buno obw'okubeera nga baba makaadi ate nga twamanya balina ebigendererwa byabwe ebyokujja okusabotaaginga ekibiina okuva mu ntandikwa. Kati mwana amawulire gafuluma ne gabeera nga kamaze okubeera nga gabalonkoma nti baali bazze kubeera nga bakola nga bambega n'okubeera nga tebalina kye bagenda kugatta ku struggle, wabula okubeera nga bagiremesa bulemesa. Kaakati bano ne batafuna Nuupu, era bangi beesimbawo ku lwabwe nga balowooza nti baneesimbawo ku lwabwe mbu ensi ejja baagala ejja kubagula. Kaakati bano njagala ojjukire nti be bamu ku bantu abajjanga nga basiba ekkira ne basembera ddala ne babeera nga mukwano gwange bino babujjamu busungu. Kaakati olunaku lwaggulo baavuddeyo ne bakuba obukuukuulu nga bagamba baagala balemese mwami Kyagulanyi. Wabula njagala nsooke nkulage ku katono nnyo ku babaka nga bwe nakusuubiza abamu kubakkiriza mu President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, era nga n'emukono bano baatinatinye olugendo basajja batu ne bakazi batu ne bagenda ne bamubugiriza ne basobola okubeera nga babeerawo ku mukolo ogwabadde amakeke, era guno gwanyenyeza emiti ebigimu gyasigadde ku ttaka. Kakati njagala olabe abakyala bano n'abaami bano bonna ba honorable. Njagala otunulira abantu bano muno mulimu omubakawo, bw'abanga omubakawo wa Nuupu mu bana abazze emukono mulimu owuwo. Ye abaffe lwaki owuwo teyazze? Abaffe lwaki owuwo teyalabiseeko? Kaakati no tulire n'olunaku olw'enkya olabemu n'abamu owuwo bw'anaaba tajja lwaki tajja? Kaakati aweebuuze agwa ku sayidi ki? Awagira nguzi oba ali ku ludda olunyigirizibwa? Kansooke nkulaga akatambi kano katono nnyo mukwano gwange. Nkusaba owuliriza abantu bano, obalaba obeetegereze, obale omu ku omu olabe owuwo mwali oba owuwo taliimu. Bw'aba taliimu ogenda kumusangawa, era lwaki taliimu byonna obyebuuze. Kaya Christine Nakimwero, omubaka w'ekibuga Omubwanzi era minisita wa President Kyagulanyi ku mazzi n'obutonde bw'ensi. Ewaffe tulina omubala gumu nti abangi we basonga people power, our power. Just celebrate Stephen Chinarwa, member of Parliament of Walugazi Municipality. Tebagala okuleta ekkomera esomero ery'osomero University, eriyo Mbarara University, eriyo Gulu University, ate tebagala kutuleetera kkomera.
mubadde bulungi. Nze Kayemba Solo, minisita w'ebyemizannyo, nvudde mu Komansimbi South. People power! People power! Our power! Nze Saazi Godfrey nga nkiikirira Gomba East eva pulezidenti waffe. People power! Mwebale nnyo. People power! Dr. Nduwala na Christine okuva mu Komansimbi North. Baagala gyo baaba mwebale ne mwave mukono. People power! People power! Our power! NUP everywhere. Ndi Teddy Namboze omubaka omukyala wa Mpigi District. Mwebale kutaba nange. Mukono oye! Mukono oye! Yes, abantu b'emukono bwadde ku minzaani olwaleero naye tupakasizza muli baddala. People power! Our power! Bassebo ne bannyabo nze Wakayima Musoke Nsereko nkiikirira abantu b'e Nansana municipality. Nsanyusa okubalaba. Mukama bampeera omukisa. Musabire Robert Center Kyagulanyi agende ntebe muki abankumira takumira mpe. Kunga Uganda kunga! Kunga Uganda kunga! Kunga Kyagulanyi kunga! Kunga Mukono kunga! Kunga NUP kunga! Erinnya Kawali Abubeka okuva e Rubaga North mu kibuga Kampala. Nze Amyuka ssentebe w'akakiiko akalondola ensaasanya y'ensimbi y'omusolo mu gavumenti ez'ebitundu. Era n'ennaku ezo twalina ab'emukono wano nga tubakunya. Era twagala obategeeza nti omuntu yenna ava ku mugenda afuuka ki? Ababadde balowooza nti Kyagulanyi anafuye ndowooza olwaleero meseji bakoze eki? Meseji yange egenda eri poliisi nti amaanyi ge bakozesa okutulemesa okukola emirimu gyaffe bagakozese okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Mukimanyi nti bannayuganda bangi bali mu makomera nga babasiba nga tebalina musango, babakuumira mu makomera ga poliisi. Bannayuganda bangi babakuba obutayimbwa, abaana ba booda babatta nga poliisi ekola ki? Amaanyi gekozesa okulemesa Kyagulanyi ne NUP egakozese okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Olwa Katonda n'ensi yange, Ssaabasajja Kabaka wangaali. People power, our power, NUP everywhere. Bassebo ne bannyabo erinnya nze Betty Isonalima, MP wa Wakiso District. Magere esangibwa Wakiso. N'olwekyo bannawakiso nze nabagamba bino teri bisangiramu. Tulina okukuuma boundary ffe twagala ayingiramu asambiramu. N'olwekyo tumalire bannawakiso. Ati nga bumanyi omulirwano gwokya bbiri kadakiika ng'oli wali Wakiso. Naye bannamukono mwebale twaniriza. Mwebale kuwagira president. Mwebale kumwaniriza. People power. Our power. Bobi Kyagulanyi mukono juu juu. People power, our power. Mwebale nnyo. Erinnya yenze Kanyike Ronald Evans okuva e Masaka. Era nkiikirira ababaka b'e Masaka bonna wendi wetuli bannamasaka ku lwa Kyagulanyi Robert Sentamu ne ku lw'enkyukakyuka ne ku lw'ekibiina kya NUP. Era ndi minisita ow'amasannyalaze n'ebyobugagga eby'ensibo mu gavumenti ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Chiaga Hillary Innocent, Dr. Hilderman, Minister of Arts ne Culture mu gavumenti ya Kyagulanyi Ssentamu, ate omubaka wa Mawokota North Naki. Kenya Brenda omubaka akiikirira Luweero mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Omulimu gwe mulina kujja nakyemalira mu ntebe y'abannansi.
People power. Our power. Amanya nze Patrick Nsamba Oshabe mubaka achikira Kasanda North mu Parliament. People power. Our power. Kintu kimu. Ansa yo mununuzi wa Uganda twagifuna. Twatikinga yani ani omulimu gwe tulina kwe kumukwatirako kulaba nga buli kyatugamba wano nga tulumba nga tukola paka lwe tunanunula ensi eno Mukama abawe omukisa. Susan Nakaziba, 7 full tanker horsepower, Babi Ndunia Omubwati, Mama Muvuma Oye, Mama Muvuma Oye, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Oye, Emagere Oye, Ekavule Oye, Kivumbi Muhammad, Member of Parliament achikira abantu b'Ebutambala. Omukulu agambye enjogera y'eddakiika 3. Ekisooka, poliisi ya Uganda eri mu kumenya mateeka. Emyaka 13 emabega nagenda mu kooti ne mpaabira etteeka erya poliisi ne basazaamu obuyinza poliisi bwe yalina okubeera. People power! Our power! Ekyagulanyi Paul Mwiru n'amaanyi gange okwedinga okuva ebusoka. Ekyagulanyi Paul Mwiru n'amaanyi okuva edinda ebusoka. Babalayino babalayana ebipyaye ekyagulanyi Sanja Patrick okuventeru mu Kayunga district. People power. Our power. Yenze Kirumira Hassan Ssaabazookanyi wa president waffe Kyagulanyi okuva Luwero. Era president waffe Ssebo Luwero yonna muwambe. Yonna bamuwamba yonna. Ne ku kyenda wano mukono yonna muwambe. Siwe wao. People power. Our power. Judy Mbabali gemanya kuva Masaka National Chairman wa Masaka District. Nsaba bategeeza kino ku Lwokutaano luno okwosenja President waffe Kyagulanyi ajja Masaka. Kakati nno ampuliriza ababaka bonna maze okubeera nga mbakulaga ababaddeyo wali emukono mukwano gwange okwaniriza n'okubugiriza President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo oyabadde akyadde emukono okubeera nga oba oli awo ayogerako n'abantu b'emukono awayaamu nabo n'okubajjukiza nti tavangako ku mulamwa ng'abantu abamu bwe basamwasamwa nabyo naddala bano aba buloko DP buloko kw'ossa abalala mwalaba ebijjirwa mu Eastern Uganda nga guddewo ka pressure force oba ka pressure group kano nga kaagala mbu kubeera nga kavuganya mwami Kyagulanyi mu kifo ky'okuvuganya mwami Museveni kavuganya president ate Kyagulanyi Ssentamu nga bano babijjirwa bagamba mbu mwami Kyagulanyi tajja kubeerako ngeri gy'ayamba Busoga baagala bo bennyini mbu babeere nga bakola akabiina akaabwe mbu bijjirwa ye president era mbono agenda kuyamba Busoga kyokka nga mukwano gwange ne mu Buganda waliyo ka pressure group mpuga kagenda okubeera nga gulawo essaawa yonna kakati akabinja kano nako kagenda kusinza side eno ate kalwanyise mwami Kyagulanyi era enkola nga bwe ya mwami Museveni nti abakwata n'abagula mwena n'abeera nga mukwano gwange abakubaganya kati bamala okubeera nga abatomerezeganya ye wali eri ng'aluka emyeso gye nga giyitawo olunaku olw'enkya twamaze dde okubeera nga mukwano gwange ampuliriza fenna tusakimu nga nkuyege okubeera nga tulumba e Masaka
okwaniza president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo wali mu recreation ground wabula nga bwe walabye ababaka abo njagala osooke weebuuze omubaka owo abaddemu bw'aba teyabaddemu kiki ekyamuganye yabadde mulwadde yabaddeko emirimu emitongole gy'abadde agenzeeko okukola oba waliwo embeera endala eyamuganye okujja kubanga bangi tulabye nga tebaliimu naddala bali ku ludda oluvuganya gavumenti ate abannuupu tituli ku ba FDC oba independent naye abannuupu bajimerwanga baganira munupu batwa kagabo abo nabona bagenda mu piraawo kaakati bambwateka mu abentebe twalabe abakyala Joyce bagala bakasibwe Bashiri bonna swabalabyeko abaffe kitumala mazo okubeera nga tukakasa nti abantu bano babadde bambega nga batambuliramu nnyo na guno gwaka lwakubanga tumaze ntubeera nga tubazuula kakati no mukwano gwange ampuliza kyovula bango obubinja bugenda bumerukawo enkya n'eggulu obw'abantu abagala okubeera nga balonyisa mwami Kyagulanyi era ng'enkola ya mwami Museveni bweri nti ye kyakola abatega ssente mwe mbeera nga mwerwanyisa mwekana mwekka oba oliawo ekigendererwa kyammwe n'abeera nga kisabotaginze ng'akitemyetemye kaakati nno njagala nnyo otunire entambula za president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo otunule buli wanaabeera omubakawo anaabeera waali abaffe omubakawo bwana bataliiwo lwaki tabeerawo nga president yazze era mukwano gwange osobola okubeera nga naawe obeera accountable ku nsonga eno oba okubeera nga omuteeka ku nninga akubuulire lwaki president waba ina gyalaze tamuwerekera fenafena tulinze nti wiiki ejja president agenda mukono agenda kwanizibwa honorable zaake kakati tulinze okulaba Joyce Bagala ye mukyala akiikira abantu b'Emityana nga omukyala twebuuza omukyala ono wa district anaabawo okukwaniriza president abaffe bwana bataliiwo kijja kubeera nga kitumala bumaze okumanya nti omukyala ono y'omu ku bawagira ebikolwa ebyenguzi mu parliament oba oliawo njagala oli akatambi kano Honorable Uwaisi wa Mufumbiro ebigambo si birungi nnyo byeraliikiriza lunaku lwanca e Masaka nga bwe nabikusuuniddeko kambi kwongere owulire Honorable Uwaisi wa Mufumbiro ono abasajja bano balina kye baagala okubeera nga bamufumbira nga bamupangira olunaku olw'enkya e Masaka era tulina okubeera careful extra careful abeegendereza wulire ebigambo Alex Uwaisi wa Mufumbiro batagetinga Alex Uwaisi wa Mufumbiro ye bagamba talina kuva Masaka nga mulamu. I repeat, batagetinga Alex Uwaisi wa Mufumbiro ye bagamba tave Masaka nga mulamu mpuuga alayira. Poliisi okubalekane era poliisi tegenda ab'ebyambalo tebagenda kubiyingiramu babalese nga baagala fracas eno gye bagenda oyimirako babagambe twabagamba ku nuupu kakati abantu bafudde nuupu teddamu okutambula omuzannyo gwabwe baguzizza muleeya era bagenda kwambala ebyambalo bya nuupu bakolere ddala efujjo bayinza n'okwambala ebyambalo bya nuupu ne battayo mu nnamawulire n'afiira ddala nze mbitadde ku likodi kakati nno ebigambo bibyo mukwano gwange ampuliriza saagala kubeera nga mbyongerako nnyo oba oliawo omaze okubeera nga naawe obifuna era ng'obitegedde bulungi nnyo tulina kubeera extra nga tuli beegendereza careful nnyo abantu bano mulimu abalina emitima egijjudde amajimbi wadde nga bano babeera bamwenyamwenya kungulu naye nga tebaseka wabula baseka majeemulukufu baseka mukwano gwange abuseko buli obwabalogo kati nga bwe naggambye nti musajja mukwano gwange ampuliriza mu kibuga Ntebe ono amaze okubeera nga attibwa mu nzitibwa ey'obukambwe ennyo kakati njagala nkulekeremu akatambi k'omusajja ono bambi omusajja ono attiddwa mu bukambwe kakati nga n'abamusse baganye okubeera nga bayimirira era bano olumaze okubeera nga bamutta basigadde batolontoka ne badduka zamba okubeera nga bayongerayo wabula ekyomukisa omulungi emmotoka mwe badde batambulira omusajja ono emutomedde n'emutta bannayuganda bagikutte ennamba abo ab'emitima emirungi era ne bagituwa wano naffe tugenda okubeera nga tugyongerayo era tufumirira nnyo okubeera ng'omuntu ovuga kimama ate bw'otomera omuntu ne bagaa nti yimirira n'osigala ng'odduka buddusi kyannaku nnyo nga munnayuganda omugyeko obulamu bwe nze eke master mbadde mabega wa muzindalo ku nsonga eno gitaggulula tukwatagane mu wakaffe addako ekawungezi Ssaabasajja Kabaka awangale muyiweereze ennyimba twogere okubeera nga tumbanja akatambi kakano kankakulekeremu I sign out for now bye bye. Amannya yenze Anko Chumi emmotoka eyo gye mulaba mu vidiyo eyo basse munnaabwe emmotoka eyo y'amatooke emabega kwabaddeko abavubuka babiri ne mu maaso ndowooza abasajja abalala babiri munnange omu n'akwata munne babadde mabega n'amusuula mu koolansi ne tujja nga tugoba musajja oyo kwatwabadde mabega tumubuuze lwaki basudde munnaabwe
kuba olwo bamaze omusuula n'awalampa entayimbwa n'adda mu maaso munne mu kugoba omusajja ng'ayagala kutukoona omusajja yoyo gwe mulaba oyo basse omwana w'abandi bamutidde wano ekajjansi oyo omusajja twamukutte vidiyo oyo basse munnaabwe twamugambira ki munnammwe mumusudde mu kkubo kuba twamulese asambagala n'atugamba nammwe tusobola okubatta mumanyi lwaki tumusudde ffe tetugambwako tuvugira ku ntebe roodi namba puleeti yeeyo bannange tusaba munnange mutuyambe bwekikwatako yenna munnange nga tugoba musajja nga tumugoba paka kisubi gye twamukwatidde ku polisi eyatuuse ku polisi ng'ayingiza emmotoka nga tugamba abasirikale mumukwata abasirikale bakambuwalidde ffe nga bano babaleka bayinayina bano ne batuvuma n'okutuvuma munnaye twadde tugoba omusajja jjo wa airport naffe nga jja tugoba nga tuba omusajja basse omuntu omusajja oyo basse omuntu tusaba abo buyinza